tumaze okulaba oludda lwa Gachagua bo bapuliida ba gavumenti baanukudde batya ku nsonga z'abapuliida ba Gachagua nga nzijjawo waliwo n'ebibuuzo bikulu bye nandyagadde okusooka okujjawo nabyo. John Sali asinziira Bungereza alina ebibuuzo bibiri eri gye twatandikidde ku North Korea. Awuza waliwo etteeka amateeka g'ensi yonna North Korea lyebeemenye mu kutwala abasirikale e Russia. Tewali tteeka liri awo era tewali yali esibyeko. Naye mu kuwanuuza kwa America ne South Korea, North Korea tesobola kusindika basirikale Russia nga teyina kyegenda kufunamu. Kati ate North Korea mu kiseera kino teyeetaaga mundu kuva Russia kuba tulabye nga yo yesindise mundu. Kakati kyesinga okwetaaga ye tekinologiya agiyambako mu kuzimba esimbye zino ne nuclear. Kati ekyo kiba kikontana n'obumu ku bukwakuliza obuli bw'obwa UN Security Council ku North Korea. Kakati okwemulugunya kwa America aweteeka essira kino ekyokuvumirira okusindika ekyo kya byabufuzi tekirina nnyo teeka kirimenya. Kirotola nti nera kya mukukyanukula eyanukudde mu ngeri ya byabufuzi ti mwe bwe muwagira Ukraine ne Zelensky ffe kitugaana kitya okubaako ne bwe tukwatagana naye omulala naye ng'asoose kwegaana n'abiyita birimbo. Kati ekirala alina kyabuza nti waliwo ku bujulizi obw'enkukunala ku magye ga North Korea nga gatuuse e Russia. Obujulizi obw'enkukunala bukyali buzibu newankubadde nga waliwo ebifaananyi ebiyitiŋŋana naye obujulizi obw'enkukunala bukyali buzibu. Wabula ky'olina okumanya kiri bwe kiti nti keruli lutalo abasirikale ba North Korea tebayinza kutuuka Russia ne bagenda mu ddwaniro ne wayita mwezi nga tewali bujulizi bulaga nti be bano kuba tulabye abasirikale bwe bafiira mu lutalo luno nti Russia efiiriddwa n'abali ku ddaala ly'abajenero. Tulabye ku ludda lwa Ukraine abamu ku basirikale abava mu America naye nga bagamba bajja ku lwabo bwe bafiiridde mu lutalo luno yadde America egamba teruli mu butereevu. Abarussia ne bakolaga nti guno omulambo si gwa mu Ukraine era ne tulaba ne oludda lwa Ukraine ne bakulaga nti ono we Belarusi bano bavudde eno bali mu lutalo. So bwe bayingira olutalo ne bagenda mu ddwaniro obujulizi obw'enkukunala bwo bujja kuvaayo mangu. Ekyo tekyetaaga na kukaayanirwa nnyo. Omuganda aga nti ebaagwa tekaayanirwa. So kati kyetuliko ekyo tekisaanye na kulumya bantu mutwe. Ekyo tekisaanye na kulumya bantu mutwe. Bale David mukulu w'essomero ly'abaali baseka secondary school abuuza nti Gachagua tasobola kwetondera Ruto n'amusonyiwa. Ekyo tekisoboka nga impeachment etandika ku bbalaza yeetonda ku Sande mu kkanisa. Kakati awo baayitawo dda. N'abuuza ekyokubiri nti ye bwe gumusinga afiirwa kyakasimo kaanaakafuna bwe gumusinga afiirwa bingi kyekirwa kyamu baali bamuwa amagezi alekulire nga byakatandika mu National Assembly. Singa yalekulira we yali tafiirwa. Naye kati kasita yamala okuggibwamu obwesige buli kimu kimuvaako. Kiba kyola nti ne mu kiro ekyo abasirikale abamukuuma baatwalibwa. Abaali ku ddwaliro Karen gye yali baatambula butambuzi ne bamuviira mu makaage gonna amatongole n'agatali matongole ne bavaayo. Wabula weekend ewedde waliwo be baakomyawo abatonotono ku bifo bye n'abamutambulirako. Ndowooza oludda Ruto yawabulwa naddala Gachagua kasita yagamba nti bamwegezezaamu enfunda eziwera nga baagala n'okumuwa obuto kubanga okusoomozebwa okuliwo singa Gachagua afa kati singa wabeerawo omuntu akoze omukisa guno n'amutemula nga bino bikyagenda maaso William Ruto kyejjako oti kati lwaki baapalapalanya ku weekend ne badduka okumuddiza abamu ku bakuumi nga taba basabye ne babakomyawo bokka abamu. Naye kasita oggibwamu obwesige ku ddaala lino tukkirizibwa kuddamu kuvuganya myaka 10 n'ensako n'akasiimo konna ebiweebwe yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga byonna obifiiri kyekitegeeza. So kati okudda ku kibuuzo kyonaddayo sooke tuddeera ku Gachagua n'okwetonda Bale David kwabadde ayogerako bwoga nti yeetonda mu kkanisa ekyo ndabanga ekiri nfomo bwe tudda mu formal ways
nga tannaba kwetonda mu kkanisa yagezaako okwogera ne Ruto butereevu ng'ayita mu bantu bonna baasobola nga mwe muli n'abakulembeze b'enzikiriza mu wiiki eyo esembayo kyonna ne kigaana nga Ruto agamba kyonna kimaze abakulembeze b'enzikiriza bonna yabagamba oyo namunaabye namumaze so yadde okwetonda kuba kunaasoboka kati kuno okwetonda kwali kwa lwatu musajja mwetondedde mwenna mulabika kati nkole ki ekira ese bapulida bo bagamba so bapulida bawakanyiza kumpi buli kyaleeteddwa balooya ba Gachagua era nga bano bakulembeddwa senior counsel Professor Gachagua eyali Attorney General wa Kenya era musango guno yawolereza Attorney General aliko Professor Gachagua yagambye nti ekisooka kooti yandibadde temalirwa na biseera ku nsonga eno kubanga Gachagua yagibwamu obwesige nga 17 Oktoba ekyo kyaggwa essuula yaggalwawo tikasita Senate yakimaliriza bino ebisigadde byonna bye baliko byabwewusa era naga nti nawono tuli mu kumala biseera kooti enkulu teyina buyinza mu nsonga eno Gachagua bwe yategeezezza kooti nti kasita kyaggwanga 17 jukira Gachagua bali mu kooti nga tebinaba nabo ekyo bakireetanga nti kiyinza okuba ekizibu kooti okuwulira ensonga eno nga omusango guwedde lwaki bali basaba kooti eyimirize impeachment kati yenyinyonyola yemu Gachagua gye yaleese nti kasita kyaggwa eno tumala biseera ekyo kyaggwa tukkirize nti kyaggwa tugende na bipya era n'asaba kooti ejjewo na biri ebiragiro ebiremesa Professor Kindiki okulayira nanga nti kati mutadde Kenya mu kiseera ekizibu teyina mu myuka Ssemateeka wa Kenya teyatunulirako mbeera yakubeerawo nga president ayina mu myuka ono ssemateeka omupya mwoli omukadde kyali kisoboka kuba deputy si kyali kyattekwa nti yasikira mukamaawo naye muono omumyuka yasikira mukamaawo kati singa afa kiki ekiddako n'olwekyo temuteeka Kenya mu kiseera ekizibu nga tukyagenda maaso n'omusango guno ye Kindiki mumuleke alayire ng'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era yagambye Gachagua yayina omukisa okwerwanako mu Senate naye yeerwaza n'abula naga nti n'olwekyo kati ensonga tagireeta na mu kooti omukisa gwaliwo gwamuweebwa n'aweebwa obudde looya we naga kati alwadde kati naga nti simanyi oba kyekituufu naye nange kyenalowooza newe like oyina oludda musajja yamala ennaku 2 mu ddwaliro ekeri we nakitwalira nti olunaku olwasooka yayimirira nnyo ne bamusaba n'okutuulaatule nakkiriza ayimirire kati lwatekomawo that afternoon negamba oba kiri naye oba gumuyinze oyo bwagamba nti yeerwaza nti yeerwaza neyasubya omukisa jjukira yemu ku nsonga enkulu bapulida be gye baleeta nti teyaweebwa mukisa kwerwanako yalwala mu Senate yalwala ne bagaana okwongezaayo ekiseera Gachagua era yayongedde okukigumiza nti mu ndaba ye eya ssemateeka wa 2010 ate nga yeenyigiramu ng'omukugu mu kumubaga kooti enkulu mu Kenya teyina buyinza kwetegereza nsonga ekwata ku kugoba muntu ali ku ddaala lya deputy president n'okudda waggulu nti wano beetadde ku mulimu ogutali gwabwe bwe yagambye abalamuzi nti guno omulimu kati gwe mwetise mugugu gutali gwamu eno ensonga nnene nnyo si ya wano era nabaga nti ekirala nti ssemateeka wa Kenya yatunuulira ensonga ya impeachment ng'ensonga y'ebyobufuzi si ya byamateeka si ya sigaddamuzi n'olwekyo mutuyambe muleme kugiwangaaliza wano eyo nsonga ya byabufuzi era yaggweera dda mu Senate kati ekyo nno kijja kuba kikulu mu nsala yonna gye kinaggweera kubanga ne mu Senate twakiwulira nnyo ng'Otienda Amolo agamba nti bano abeesibye ku by'obujulizi n'ebyamateeka si byebikulu naye ng'ayogera ebyo senior counsel ngaga nti wano tuli ku political process kasita abantu bange tebakyakuyina mu bwesige kimala naye oyina ensala ku bagavana 2 Ferdinand Waititu yaliwo Kiyambu ne Wambora yaliwa Embu kooti ensukkulumu ng'eggomeza nti okugoba omuntu ali ku ddaala ly'obwa gavana
walina okubeera obujulizi obwenkukunala. Kati ku gavana wabeerawo watya obujulizi obwenkukunala nga ku deputy president tebwetaagisa. Kati ezo nsonga nkulu kooti gye binagwera kuba bijja kutuuka mu kooti esembayo okutaggulula okusika omuguwa okwo okutabudde bannamateeka ku njuyi zombi. Naye ye Gachagua agamba eno ensonga ya byabufuzi esiga eddamu zitezisaanye kuyingiramu. Kakati ne ku nsonga ya public participation, Professor Gachagua aga nti mu ntaputa ye ya ssemateeka kyali tekiyina wekyetaagiseza Gachagua kusooka kwewozaako ate basooke balyoke bagende mu bantu. Tekiyina wekirambikiddwa ekyo kirooto ky'abapuliida ba Gachagua, kirooto kya puliida ba Gachagua nti abantu kasita bamala okusomera emisango bo bawe ebirowoozo byabwe basobola nabo okubuuza ku lwabwe. Era nabo bakimanyi nti gino emisango gisomeddwa oludda luli terunaba kwewozaako. Kakati fairness entuufu ye ya Gachagua okuyitibwa najja yeerwanako eri abo bagenda okumugyamu obwesige. Nolwekyo Gachagua yagamba ye mu ndaba ye talabawo ngeri ssemateeka gye yalinyirirwa ku nsonga ya public participation.